abantu bakola 6 packs nze nkola 99 egi ebemu yeah ate mu Africa oba tolina 99 oba tolina sente 6 pack abe batalina sente wane waffe okimanyi naawe gonoonya alina 6 pack oba onaanya 999 kiwedde oli oti omugole nze ndikiriya omugole alikiriya buli kimu kyonna kiri magida masavu meereere baali bakuvumyeko ani nze kibuzo ekivumo ne kikuluma nnyo nnyo naateri kivumo kisobola kunnuma okitegeera as long as kubanga tutambulira mu society whereby people bangi bo baba bagala ku identifyingira mu ngeri eri negative okitegeera but if you give ears eri omuntu ali negative joli then that means you are going to lose okitegeera tewaridingira okutuuka awo tuuse tewaridingira ku negativity you came because you were positive in your mind. You worked with the people who are positive. Abalabanga ideas don't oli wakabi. That's why you became successful. That's why you succeeded in life. Okitegera. So, nzo muntu asobola okwogera byonna byayogedde but I don't give ears to negativity. Okitegera. Waliwo kye bayita right path. Waliwo ekkubo ettuufu ly'oteekeddwa okukwata. Bw'oba olina abaana olina okubalaga nti bw'obeera ne maama wammwe ateekeddwa okubeera ng'akiriwo ekiti ne bwekiti. Okitegera. Nze omukolo nakukolera mukyala wange waba nakukolera n'abaana bange. Okitegera basobole okumanya nti nyina omwana ow'obuwala bw'aba akuze akimanyi kati yakimanya n'agamba so muzadde bw'atuuka mu mbeera eno okitegera ate kati awo osobola n'omutuuza n'omugamba kwanze muwala wange yambuuzaako but you have been together for so long why did you decide to do it right now netumugamba twali tweteekateeka ne muganda naye ate kiba kirungi ogukola nga tonnaba kuzaala nakaba lwa nsonga I was so happy okulaba mukyala wange n'abaana bange ekisookera ddala ebbanga lye twatwala nga tutegeka omukolo ogwo okitegera nti we invested ng'ogyeko ekyokuba nga tuteekamu ssente there was so much emotions twinvestinga mu preparations z'omukolo okitegera me and her tudiscussinga kino ssente nezibulamu netugamba nekino tunakifuna okitegera so okutuuka ku lunaku ne lubeera so successful like that I was so happy.